Katama TV waliwo ekyokuyiga olwaleero abaana kye bayinza okubeera nga babuusa amaaso ku bintu biki ebibafuukula sikiini n'okubeera nga engalo zammwe mujja nga zookyebwa. Twabagambako nti no chemicals zookya engalo naye waliwo ekintu abantu kye babuusa amaaso ate nga nakyo kyokya engalo. Ekintu kino bibeera binzaali bye bayita bazaar. Ebinzaali bino byokyera ddala engalo era olina okubeera nga oli mwegendereza kasabagambo bikola. Kasabagambo bitabula, gezaako okubeera nga oli mwegendereza bireme biyubiza ddala engalo zo ne zibeera nga ziyulise. Ate nga bwe zibeera nga omaze okukola ku bintu nga bino, omaze okukozesa bintu nga chemical, omaze okukozesa ebintu sabbuuni by'otategeera, maze okubeera okutabula ebinzaali nga bino, naaba mu ngalo bulungi, naaba ne sabbuuni ate oteekeko akazigo ka Vaseline. Katufune kaddamu ono yafunako n'obuzibu bwe bumu ku binzaali bino ne bimwokya, so omuntu oyinza okugamba naye nze sikozesa chemical sikolera ki, ne ebinzaali bino bazaar byokyera ddala engalo. Halanya buli Katama TV. Kakati oyo omuwala agamba nti emikono gye simanyi bamulogo. Kakubuulire nti abaana abasinga tumanyi chemical zokka nti ze zitwokya engalo. Nti chemical zokka ze zitukusa ne sabbuuni. Naye nze engalo zange ezo binzaali bye tukozesa. Balina bino ebinzaali bye batabula bye bayita bizaaru, abali omaani babitegeera. Binzaali bye batabula entende, ne batabulamu ennyaanya, ne batabulamu kamulali nga mungi, batabulamu ebintu bingi naye nga batera kugira ntende ezo ne bazitereka ne zimala ennaku. Ebyo ebinzaali ababeera eno babitegeera. Ne bateekamu buli kika ky'ebintu era ebyokya. Nze bye byankosa engalo ezo nga bw'oziraba. Bye byankosa bino anti baba bagenda okusiika oba nkoko oba ki. Okola ki? Obitabulamu bw'oti n'olyoka osiika enkoko. Oba nnyama eyo nga bagenda kisiika, toyiwako obunzaali, ebyo byokka byemalira kuba mubamu buli kika kya bunzaali. Abali omaani babitegeera ebinzaali bye njogerako. Bizaaru. Naddala mu kiseera kya Ramadaani n'ebiseera eby'okusiiba wano eno batera nnyo bikozesa. Kati baagenda ne babireeta amaalo, nze nava eno buvi natera okwambala gilavusi nga njoza kuba sabbuuni yali nga mumanyi ye nti omubiri gwange guli alagirire ku ki? Sabbuuni. Kati nze n'amaalo gange nga nva eno mu nabinzaali nga mbikwata mbitabula. Bampadde ennyama bikitabula nga nkwata ntabula sambadde gilavusi. Naye kye byankola bwe namala wano eno bwenti nga ngenda okwebaka. Seebaka emikono gyasula ginfiirwa. Emikono ne ginfiirwa nga nnibo bagayinko ki. Ogeerakeera ku makya nga gizimbye bwekiti. Awo nno weekusindikidde nga zikakkana. Kuba zaagenda ne zaatikayatika ne zaatikayatika. Kati bwe zimala okwatika nga zonna zizimbye bwe ziti. Zinnuma okufa etandika osiigako ka Vaseline. Kati baalina akakurimu ke bangulidde keesiigawo kalinga pawuda bwe katyo. Ndaba afunye ekyansi nja kakuba akafaananyi. Naye kati awo ndi bulungi naye bwe zaagirira nga sisobola kwata kintu nga zonna zizimbye naye binzaali ebyo bizaaru ebyo bayita simanyi bizaaru. Bye batabula entende ne batabulamu buli kika kya bintu. Nnyaanya biki ebinzaali ebyo bibi nnyo. Bibi nnyo. Kale yeekwasa nti bamuloga aleme na kwekwasa kumuloga. Ate si sabbuuni eka yatukosa, ebinzaali ebyo nabyo bikosa. Njagala mbabuulire